أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من متابع ورغاندا بتباك صوبين تمرون سويتي الله توبرون في الدنيا الآخرة اللهم آمين. تيجي دونا مسمو غفي وتجويد القرآن الكريم لكتا نمبا أتانو منيا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اوكي بورغاندا tuli ku kitendo kyaffe ekya albayiniya ekitendo ekiri wakati wa maanyi n'obulebevu jaharu ne ekiri wakati wa shidda ne rakhawa ya ndimu somehow late sawa ekitibwa Allah tumalie fenna twali tutundira ku nnukuta za bayiniya ennukuta ettaano ezikunganya mu kigambo Umar zifuna zitya amaanyi era zifuna zitya obulebevu. Twatunulyako ennukuta emu ennukuta ya lam twatunulyako ennukuta emu ennukuta ya lam netugamba lamu efuna etya amaanyi ate efuna atya obulebevu olw'ensonga nti lamu engeri gyebanga webanga efuluma obufulumiro bwayo nkomerero y'olulimi oba nkomerero y'amabbali g'olulimi aga size zombi nga gakutte waggulu ku kibuno kitegeeza nti omukalo guba guva eno mu mawuggwe ne gujja ne guyita mu ddookoli gugenda otuuka ku lulimi nga gusiŋŋaana olulimi nga lukoze eki luziyizibwa ne guba nga tegulina we guyita then ne gubypassinga ne guyita emabbali g'olulimi kakati wano wegusiŋŋaana nga olulimi luziyizibwa wegufunira oba ennyukuta eyo wefunira kye tuyita shidda ate wegumala ne guyita emabbali g'olulimi kye tuyita inhiraf. By the way ennukuta eyo erina ekitendo ekirala ennukuta ya lam ne ra erina ekitendo kye bayita inhiraf kye tujja okulaba insha Allah. Omukka gumala ne guweta ne guyitira eno emabbali g'olulimi then ne gufuna obulebevu mu mbeera eyo. Kakati ennukuta endala y'ennukuta ya ra'u. Ennukuta ya ra'u efuna etya ekitendo kino ekya shidda ne rakhawa. Okufaanaganako ku lam ne ra'u byagala okufaanaganamu naye eri opposite oba kiringanga wonalaba opposite nti omukka oguba gujja ku nnukuta ya lam aljariyan الجزئي للصوت عند النطق الراء بسبب اعتراض أغلب طرف اللسان لخروجه agamba nti senga omukka guba gutambula ekitundu ky'eddoboozi nga kitambula mu kiseera ng'oyogera ennukuta ya ra'u wano olulimi akalimi jjukira kabeera waggulu ra'u olina okusooka n'omanya obufulumiro bw'ennyukuta eyo evaawa. Ra'u twagamba eva ku katwe k'olulimi olulimi gye lusembera ddala ng'olulimi lusembeddeko mu maaso olusembezaako mu maaso n'obanga aluwetamu si bwe kiri oluwetamu bweti arra ne tugamba nti awo waggulu awo arra wasigalawo akatuli oba mujjukire ekigambo ekyo kinabagambako nti wasigalawo akatuli awo ng'oyogera ra'u ku mannyo abiri wasigalawo akatuli katini. Kakati akatuli ako omukka oguba gujja ku nnyukuta ya ra'u gusiŋŋaana olulimi nga luziyizibwa emabbali g'olulimi olulimi lwonna lweweta mu kamwa bwe nti emabbali gaalwo wonna nga weewese then ne gubeera nga gwenyigirizibwa okuyita mu katuli akabeera waggulu awo w'amannya abiri golekawo arra. Akatuli ako kajja ddi ennukuta ya ra'u ng'ogiwadde ekitendo kye tuyita atakiriri ng'ogiddiŋŋanyiza kuba ra'u tetuula mu kifo tetuula mu bufulumiro bwayo mulundi gumu woba ogyogera ebuvaamu then n'ozaawo olulimi owulira okuseerera okwo ekireetera okubanga wasigalawo akatuli kakati akatuli ako kekayitamu kekayitamu omukka omukka ogujja ne gugaana okubeera nga gusiŋŋanya olulimi lwewese naye kano koddamuko emabega katini ne wasigalawo waggulu akatuli kakati akatuli ako ne kayitamu kayitamu omukka ne tugamba nti ennukuta eyo efunye obulebevu n'efuna n'amaanyi. Kyova nti oli tasobola kusoma ra'u nga ntuufu nga tagiwadde ekitendo kyayo kiri kye bayita takiriri tujja nakyo kiraba ekyokuddiŋŋana
oba la ar yentuufu arrahman si arrahman abagiwadde gundi yokayoka abagiwadde shidda yekayeka abatagiwadde rakhawa oli wagamba arrahman arra kiba kifu ekituufu ki arra erina okubaamuko ku bulebevu ate ng'efuna naki n'amaanyi. Then ennukuta endala ndowooza ekyo kati tumaze lin ndowooza ne ra tumaze lam ne ra'u kati tugenda laba nuuni ne miimu. Kati nuuni ne miimu nazo zifuna rakhawa zitya ate era zifuna zitya shidda. Ennukuta ya nuuni ne miimu mujjukire obufulumiro bw'ennyukuta ezo zirina obufulumiro bwa mirundi ebiri. Mukajjukira ennukuta ya nuuni ne miimu zirina obufulumiro bwa mirundi ebiri. Obufulumiro bwazo buno obwokukati nga wona nuuni erina obufulumiro bwayo obw'ensembo y'olulimi oba olulimi gye lusembera nga lukwataganye n'ekibono kya waggulu nuuni, ate erina n'akafulumiro ak'omu nnyindo. Wakadhalika anil miimu ne miimu nayo erina obufulumiro obw'okubimwa shafataini ate erina n'obufulumiro obw'omu nnyindo al khayshum. Amakulu ekitundu ekimu kiyita ku mumwa ekirala ne kiyita mu nnyindo. Kaakati ekitundu ekiyita mu nnyindo temubaamu kikwata ddoboozi kuyitamu oba kukwata mukka. Kitegeeza nti eddoboozi eriyita mu nnyindo liyitamu bulungi nga terigaanibbwa, ate eriyita ku mumwa ku nuuni ku miimu kale katandike na nuuni sonyiwe mukatini. Ku nuuni eddoboozi eriyita ku nuuni eriyita mu nnyindo kuba tugambye erina obufulumiro bwa mirundi ebiri, erina obw'omu nnyindo n'obw'oku mumwa n'obw'oku lulimi. Kakati obufulumiro bw'oku lulimi jjukira olulimi lwambuka waggulu ku kibuno omukka ne gusiŋŋaana ng'ekibuno kikoze eki ng'ekibuno kikwatibbwa oba nga ng'olulimi luziyizibbwa oba luziyizza omukka okubeera nga gukola ki nga guyitawo. Naye ate mu nnyindo tewali kiziyiza nnyindo okubeera ennyindo zibeera openi. Kitegeeza kati omukka guno ogw'omu lulimi ne gukwatibwa ate ogw'omu nnyindo ne guyitawo. Kitegeeza nti mu nnyindo waliyo rakhawa weefunira rakhawa ate mu kamwa nebeera nga oba ku lulimi neefuna kye bayita ashidda amaanyi. Netuga an'amta oli ano ku lulimi nga gukwatibwa waliwo amaanyi owuli amaanyi naye ate oli ennyindo n'egireetera okubeera ennyindo kiringanga okubeera nga omuliro gubadde gwaka n'otandika okuguteekako amazzi ekintu kibadde ky'amaanyi naye ogenda owuli ennyindo yongezza enzikakkamu n'egireetera okuba nga ate ekkakkana ate ng'ebadde y'amaanyi olya an'amta kati neyeegatiramu amaanyi wamu n'obulebevu. Then n'emmiimu kyekimu osiŋŋaana emimwa gyeggala kuba twaga mmiimu eva ku mimwa ebiri nga gyekutte si bwe kiri. Kati emimwa gyeggala ku mmiimu, kati bwe kyeggala ku mmiimu omukka guba genda yitawa oba eddoboozi lwe gagenda yitawa tewali. Kakati awo neeyambibwako ennyindo nga emimwa gyeggala awulira mmiimu awulira ng'enyigirizibbwa yashidda ku mimwa naye ate ogenda owulira ennyindo nga liyitayo eddoboozi ddungi ng'ekkakkanamu yandibadde senga togiyisa mu nnyindo ebeera kina kizibu giyisa mu kamwa kokka. So erina okufuna ennyindo efune ne kuki ne ku mimwa. Kati ku mimwa eddoboozi ligaanibwa ate mu nnyindo ne libeera nga liyitamu. Nabwe kityo zezo ennukuta ebbiri, ennukuta ya miimu ne nuuni butya bwe zifuna ekitendo ekya attawasut. Then ennukuta esigaddeyo ennukuta ya ayini. Ennukuta ya ayini eno tugyetegereze nnyo. Tumaze okulaba zina ennukuta ennya, kakati tubulayo ennukuta emu, ennukuta ya ayini. Ennukuta ya ayini eno tulina ogyegendereza nnyo. Omukka bwe guba gutambula mu nnukuta ya ayini
mujjukire ennyukuta ya ayini eva wakati w'eddookoli so bwe kiri ayin ha sa hamzun ha ainun ha then ghainun kha naam ayini eva wakati waki w'eddookoli kakati wakati w'eddookoli awo mujjukire twagamba waliwo akanyama ke bayita lisaanul mizmaaru akanyama ako ndowooza ke kaholdinze wano olulimi gye lusemba akanyama ako subhana man khalaqa yayawukana allah yatonda omuntu allahu akbar waliwo akanyama eno olulimi gye lusembera ndowooza kali awo kakati ko kakonectinga ne wakati w'eddookoli kakati wakati w'eddookoli awo ewava ayini bwe tuba twogera ayini efuna etya amaanyi n'efuna n'obulebevu ate no ayini bannaye mugyegendereza olw'ensonga nti yemu ku nnyukuta ekyasinza okubeera ng'etawanya abantu nga basoma Qur'an abamu ng'ate abamu ne kwabo beetawanye nnyo nga bamanyi Qur'ani naye nga oliyagala akakase n'asoma ayini mu bukyamu mu kukakasa kwe so tugyegendereza bwe tuba tugisoma kugamba omukka gujja ekitundu ky'eddoboozi oba eddoboozi ne lisiŋŋaana nga akalimi keekutte oba nga kanaka lisaanul mizmaaru kakuttewo then ne kamala ne kavaawo ne kadda emabega kakati bwe kavaawo bwe kati looza ka lisaanul mizmaaru mujja kalabaawo mu kifaananyi insha allahu naabo tunde ku kifaananyi jakutuna ku kifaananyi jakkalabaawo kati kadda emabega then ne kamala ne kakola ki ne kadda kati bw'okaba kazza emabega omukka guyitawo then bwe kakomawo ne ggaana okuyitawo ne tugamba na'budu ojola na'budu kagugaana okuyitawo then ne kamala ne kaddayo emabega kasobola ne kajja ne kagugaana owulyanga omuntu kyova nti oba osoma ayini owulyanga gwe batugaye kajja then kamala ne kaddayo na'budu ate ennyukuta ya ayini eyo abasiraamu ne babeera nga bwe tuba tusoma Qur'ani abasiraamu bagikolako ensobi nnyo abamu ne bagisoma ng'erebera ng'erina rakhaawa yokka oli n'agamba iyyaka na'budu tembawulya ng'alinga gisomanga awanvuya na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na'budu lwaki abatagiwadde maanyi abagiwadde rakhaawa yekka ate abasinga obungi abamu nakwabo nga beefuula nti bamanyi kwe kugiwa shidda ate yekka olinaga iyyaka na'budu noga shekhe wallahi asoma ayini shekhe wallahi asoma ayini subhanallah na'budu wa inotya n'okutya baba abasoma ekifuba abi musajja wattu ennukuta ate abagiwadde shidda yokka na'budu kati rakhawa aliwa ekituufu kiri na'budu terebera nnyo ate togikwata nnyo barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira then ku mulundi omulala tujja